nze Mayinja bwabanga yagenze family ye teriiwo abane bona tebaliwo okujja kwa batulongo obwongo bwabwe bonafu omuntu omunafu yayibeera ku kintu nayogera ku kintu kya Mayinja Mayinja yagenze Mayinja Mayinja koze bwabadde abeera wano mukaka kasajja bwabadde agenze bwate kati kagenze mwagala kuliki ate mwogera bingi ate afunye obulamu bulungi agenze mbwate kati yagenze kulaki lwakuba nti abantu abamu tetuna byakola Chokulaba Museveni musaba His Excellency musaba okubeera nti asobola okuteekawo emirimu abantu ng'abantu ababali aido n'abeera ku social media nga ina kuvuma Kusasira ina kuvuma Kamiliyoni ina kuvuma Mayinja kati oyinza kusanga muntu nga hamu ngali Kusasira nebimwa gwanga ayinza okukwata bimanyi ali busy very busy ogwesanga abantu abanja balina amaka gaabwe ne bagaleko ne bagapangisa abantu kubanga balina sente z'abakola ki zafuna ogwo omwezi guba guyiseewo abafiirwa sente ate ziyateekamu atatunze bane Mayinja ze nkwagaliza birungi byerere balirawo yagenze kusoma tabamanyi yagenze kusoma mami appointment bagisomye oba togeresa ndoza yakyongedde mu lujjudde yagambye June naye teyogedde date wakati yawo yagaye wakati yawo kati bwemba ze kigendererwa kyange kinadde njagala kyayiseemu era ndi musanyufu I'm happy yes I'm happy yagambye ekiwala kyange ekyo sente kiyina muzeeyi amanyi nti sente oyina mami sakya Katonda bw'oba oyina obulamu oba oyina sente nze ensonga yange ginadde njagala yatuuse bulungi era wendi ndi musanyufu si kyejjusa bamputange n'ennyimbe bambe bandi muyimbi ng'abantu abalala so waliwo omukwano gwange yankubira ne honorable Kasolo n'abalala ne bakola banga mwino performinga nga mwe performinga ku mukola emirala kati omukisa gwajjanga omukulembeze waali nga nyina okutuusa ensonga yange era nembeera successful ne mami togende kuba kuba enkokola ebabaayo banawulidde ogamba oyagadde omulaba nga waliwo ebigaana abenkokola bo tuboogereko bave mu kkubo abenkokola bave mu kkubo muve mu kkubo lya mami waabwe ekkubo baalivaamu banati mpozi enkokola zenyiza okugamba nti tezina we zitali nawe gyokola gye ziri tekwali we zitali naye nze kyensinga okuba nakyo nti ndi mukyala mugumu ndi muvumu ate kyenyiza okugamba ku bakyala omukyala yenna ali eyo nze wabawo omukyala naafuna ku mutima ogwange aba mugagga kubanga bwe mba njagala ekintu naye waliwo timba nga nyina okuyitawo mpitawo bwe mba njagala nti n'ebintu ebyasinga okumpalanya nga Catherine Kusasira gali mabugo ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino ebuddo kisozi ku kyalo kye bayita Sumbwa ebyapa webiri amakubo malungi ate we ziri wakuze osobola n'okukolera e Kampala ku Sunny Town eziriraanyewo naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 we ziri essente Mabukasa Wakiso Bombo n'ebitundu ebirala kubira nannyini poloti ezo akubuulya essente n'ebisingawo ku nnamba y'essimu gy'olaba wansi awo temuli bulooka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala balina donuts bread eby'omulembe basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenuunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts plain n'ezo ziriko ebifaananyi sweater shirts jeans shorts capes
unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp n'awayagala okudelivalingira mutegeregana. Obulungi atulaba tukwebaza okuba nti ogoberera program zaffe ez'enjawulo. Ndi ne Mami Catherine Kusasira nga yakafuluma kiraasi waati ava mu kibuuzo. Amukibuuzo munnange. Naye munnayo sigala eno w'osoma woolina n'okukwasa ku gy'eggwanga n'oyogerako naffe. Ogamba otya leero? Nibundi sina tabu. Weebala emisomo. Soma ogezaako. Osoma abaana basoma. Nsoma abaana basoma. Ebintu bya Uganda bwe byatuuka byebyo. Kye tulina okukola byakwetitenkanya. Nkitegeera. Twatuula wamu. Wano wagana ngukwatako walala. Egy'ekikulu gitambula gitya? Gitambula bulungi gina tabu. Obikwata? Of course you know bwe oyagala ekintu okiremerako. Naye osoma bikya waliwo abatannabitegeera. Bannange nsoma ndi ku university nsoma course gyenkola bagita IRD. Yeah. Olwo ogenderera kukola biki? Nsobola okubeera ambassador, I can be nsobola okubeera MP. Nsoma bina byenjagala nganze. Naye nyina kyenduubirira. Nga nagamba last time naye njagala genda mu East African Parliament. Yes. Naye nga qualifications zali zibulako. At least kati saawa eno mbitegeera benjagala okugendako eri ku East African Parliament. Ensonga kino natwala course ya IRD, International Relations and Diplomacy. Kati nti nsobola okuba nti nsobola okukiikirira. Nsobola okugenda mu East African Parliament. Abasinga bayinza okuba nti basobola okuba nti batera okuba osobola okufuna omulimu kati togusomeredde. Naye at least kati kyenjagala okukola ntandise okisomerera. Ng'omaze okukisomerera. W'otuukidde olwaleero waliyo degrees ze bagamba eziri expired wabitegeddeko? Saagala kuddayo. Waliwo abalina byogerako. Mbadde nga Mami tabanga ne gy'asoma eri emu ku ezo. G'oli mugumu gy'osoma yeeyo. Amiina. Tukukulisaayo e Masaka. E Masaka navaayo. Nebaza Mukama navaayo bulungi. And I was happy. Ng'egye navaayo yansanyusa nnyo. Ng'olabye ku mukulembeze w'eggwanga? Oyo kasita mulabako. Ng'oyimbidde ku Bannayuganda? Nga nyimbidde ku Bannayuganda. Navaayo bulungi. Ngera bwetera okubeera nze sitera nnyo okuba nti nina ebintu nze kasita nkola kyenjagala mba musanyufu. Ekyali kigendererwa kyange kyali kyekyo. Kulaba ku mukulembeze? Nakuggusa nsonga yange. Kakati awo nyini ne wajjawo debate wa mentioning nti oludde omulaba. Omukulembeze oyo mwami si w'amaanyi wakulaba buli ddakiika. Si buli muntu tasobola mutuukirira. Olaba n'abakulembeze bano nga bajja nga banoonya President Museveni. No President Uhuru bw'aba yagala President Museveni amala kukola appointment oba amala kumunoonya naye amunoonya. Teri atanoonya mukulembeze w'eggwanga. Olaba ne ba member of parliament asobola okumala ebbanga nga tasisinkana nko President wadde one on one oba okitegeera. About Catherine Kusasira, a presidential advisor. So lwakuba nti abantu kiba kirina okwogerwako. Bazalina okunjoga kati ndibagaza Katonda ekintu kimu nti bambye ebintu byange abantu babyagala nnyo. Bwe nkola ekintu ate buli muntu nangoberera bannaye. Nabeera ku ekyo ne bakimalako wiiki kati tulina byakukola. Naye appointment yayiseemu kuba kati naye yaleese ebibuuzo. Yayiseemu teyayiseemu? Bagambye June naye tebogedde date. Talimba, tatera kulimba. Kulembeze talimba. Appointment ogina? Mami appointment bagifune. Oba talimba. Ndoza yakyogedde mu lujjudde. Yagambye June naye teyogedde date. Wakati yawo yagaye wakati yawo. Kati bwe nze kigendererwa kyange kinadde njagala kyayiseemu era ndi musanyufu. I'm happy. Yes, I'm happy. Yagambye ekiwala kyange ekyo ssente kiyina. Muzeeyi amanyi nti ssente oyina Mami. Sa kya Katonda bw'oba oyina obulamu oba oyina ssente. Nye bulamu. Bw'oba oyina obulamu ne ssente oba ozirina. Nagambye oba mugagga kyobola bagamba obulamu bwe bugagga. Okitegedde? Yabalidde awo. Kyobola bagamba obulamu bwe buki? Bwe bugagga. Mami wange abadde emabega nga alinamu ne ku mabanja. Naye ate we mugamba nti alina ssente atabuzi kitegedde. Owange obulamu bwe bugagga. Nze kyensinga okubaza Mukama ndi mulamu nzisa bulungi. Ebaza omukulembeze w'eggwanga. Kitegeeza bawadde ekyalina bingi eby'omugamba. Era njabbe mugamba. Budde bwe bwasazeeko awo bokka. Njabbe mugamba. Nga ye njabbe mugamba. Nze ensonga yange gye nadde njagala. Yatuuse bulungi. Era wendi ndi musanyufu. Si kyejjusa.
naye kambuze wabadde ogenda e Masaka ng'ogyeko kusanyusa abantu nekyo kyabaddeko ku program oba weesanze ng'olina omugambira awo? Ate nze mu kugenda okuyimba bampitanga n'ennyimbe bambi ndi muyimbi ng'abantu abalala. So waliwo omukwano gwange yankubira ne ba honorable Kasolo n'abalala ne bakola banga mulina okuperforminga nga performinga ku mukolo emirala kati omukisa gwajjanga omukulembeze waali nga nyina okutuusa ensonga yange era nembeera successful. Ne mami togende kubakuba enkokola ebabaayo bannawulidde ogamba oyagadde omulaba nga waliwo ebigaana ab'enkokola bo tuboogereko bave mu kkubo. Ab'enkokola bave mu kkubo? Muve mu kkubo lya mami waabwe. Ekkubo baalivaamu banati mpozi enkokola zenyiza okugamba nti tezina we zitali. Enkokola ziri wamu nawe gy'okola gye ziri tewali we zitali. Naye nze kyensinga okuba nakyo nti ndi mukyala mugumu ndi muvumu. Ate kyenyiza okugamba ku bakyala omukyala yenna ali eyo nze wabawo omukyala naafuna ku mutima ogwange aba mugagga kubanga bwe mba njagala ekintu naye waliwo ttimba awo nga nyina okuyitawo mpitawo bwe mba njagala. So mu ssaawa eno kati gwe presidential advisor ayimiriddemu bonna nkyebaza Katonda kubanga okubeera nti essaawa eno buli muntu akola analysis ye banange oba kituufu oba mugagga oba banange nedda presidential advisor ayinza okubanga nkyebaza Katonda okuba nti mu bantu bonna babadde e Masaka wabaddeyo abantu bangi nno wabaddeyo ba ministers wabaddeyo ba presidential advisors abalala ba member of parliament babaddeyo kubanga munade tudde mubaddeyo nammere ne presidential advisor mutete mwe nabadde ntudde mwadde abantu bangi nnyo niyo kuba nti essaawa noboogera ku Kusasira I thank God kuba nti by the way erinnya lyange ly'amaanyi nnyo era munsasule kuba aba TV mbakolera ssente empitirivu kakati essaawa muli mu kukola muntu ayinza okuba neyeebuuza n'agamba mbu kakati agambe Kusasira yawadde abantu emirimu ono nkuwadde omulimu. Abavubuka bano emitwalo esatu bano abavubuka mbalina kubanga mbalumirirwa nga nze siyinza kwogera bigambo bya bulimba kuba sirina kyenkifunamu. Nze Catherine Kusasira ndi mukozi wa gavumenti ate nfuna omusaala oba okitegeera bwe njogera nga njogedde ku lumirirwa abantu bannange babatu abayina ebintu byebagala bikole. Nze nyina abavubuka bangi benkoledde emirimu twatambulanga ffenna nga ngaba welding machines oba okitegeera bavubuka nagaba welding machines ez'abayitimirizaawo nga bo omusajja ng'alinako mwana omuwa welding machine emu ng'alinako omukyala alinako omwana alinako maama we alinako senga we omuntu oba omwadde welding machine namuwa namuwa eddobo agenda avube. Kitegeeza ate waliwo abakyayagala okubeera nti bayimirawo ng'abantu era nyina project yange gyengenda okutandikawo y'abakyala bannamwandu. This time round njagala bakyala luli mbadde ku bavubuka kati njagala bakyala era byebimu ku byebadde benjagaza okulaba omukulembeze kubanga nti ensonga nga njagala tugiyise mu bwangu. Abakyala njagala mbakugamba njagala I want to empower them babere b'amaanyi oba okitegeera omukyala yenna alina okuba omukozi omukazi otandisa otya okuba ngu osobola okutandisika oba ne chapati n'oyambala ettaawo lyo noba otandisa n'emitwalo 10 gisobola okugagwaza n'obeera biliyoniya. Eyo kyekirooto kyange, that's my dream. Yes. So wayogera ku projects ezo kinzizaayo wali ozitambuza wano ne wali ekitegeeza emu ku byasiba enteekateeka ezo mwalimu okuba nti omukulembeze yabula mu kifaananyi nali neetaaga omukono gwe neetaaga omukono gwe waliwo besinza kuyimirawo nga nze naye nga tebona agamba omuntu omulala n'omugamba nti bannange nsaba kunnyamba kutajja kikkiriza naye nga neetaaga omukono gw'omukulembeze kuba abantu mumanyirira Kusasira si mubbi si muko tomuga kusasira mubbi tebaba bampadde sente z'abantu nga sente za project zigenda tuuka mbulambalamba mwabiraba byasookawo nti n'ebintu ebyasinga okumpalanya nga Catherine Kusasira gaali mabugo amabugo agaaliwo okitegeera so kwali kukola naye nga Catherine bwe mba nga ntandisewo ebintu bigenda okuyamba omuwakyalo ow'enkya nze segenda kudduka mu Uganda kubanga Uganda yaffe mwe tuli kati ate ebigambo ebimu tebinkanga naye nze mba mmanyi nti ndi ku kituufu nkolera Katonda sikolera bantu saagala batukumpaana okumpaana nakwagala nenkufuna kubanga tewaliwo batamanyi mu Uganda oba okitegeero kina kikolerera era nkyebaliza Katonda. So that's good. Ekirungi nti nakulabako ng'obikola so bannamwandu abali emuyogeyoge era soon nsuubira omwezi ogunagwerako ogw'omukaaga nga bwe bagugambye tugenda kuba tugenda mu maaso ngenda kubayita abakyala ngenda kubayita njaga tujja kuŋŋanyawo makindye kintu kitandike tusimbule mu byobutava mu nsi yo wawuliddeko wamma nti mukulu Mayinja yagenze ye Mayinja bwabanga
nze Mayinja bwabanga yagenze family ye teriiwo abane bona tebaliwo okujja kwa matulongo obwongo bwabwe bonafu omuntu omunafu yayibeera ku kintu nayogera ku kintu kya Mayinja Mayinja yagenze Mayinja Mayinja koze bwabadde abeera wano mukaka kasajja bwabadde agenze bwate kati kagenze mwagala kuliki ate mwogera bingi ate afunye obulamu bulungi agenze mbwate kati yagenze kulaki lwakuba nti abantu abamu tetuna byakola kyovulaba Museveni musaba His Excellency musaba okubeera nti asobola okuteekawo emirimu abantu ng'abantu ababali aido n'abeera ku social media nga alina kuvuma Kusasira alina kuvuma Kamiliyoni alina kuvuma Mayinja kati oyinza kusanga muntu nga Hamu ngali Kusasira nebimwayi mugwanga ayinza okuba tabimanyi ali busy very busy oyinza okusanga omuntu nga Bagale ng'agamba kuki Kusasira yakoze talina na budde naye abafa batalina budde tubeera kwawo n'ogamba bannange kakati akoze ekyalimye eki agenze wa Mayinja muleka agende mu bulamu obulungi okugira nga olina mutima mubi family yo teriiwo alina okubeera n'abaana be alina okubeera ne mukyala we lwaki mumuba mu nze namuwagidde nange bwemugamba mupulidde nga nange banvudde okungeze enyumba nga temuli baana bange kati mutabani wange ali ku university asoma ali bweru asoma muwala wange agenda ku university agenda naye kusoma jana bagenze noba bweru kakati nga munyumba ngisigala mu bwameka kakati lwaki mba ngisigala mu bwomu era mujja kulaba nga afunye akazi ko karumu zezi nga nebase kubanga kembanjagala eriekola ebirala alina okuyiyako ekikati Mayinja sente ezo zaba bagamba nti yagipangisa kiyamba lwansonga gwesanga abantu banja balina amaka gaabwe ne bagaleka ne bagapangisa abantu kubanga balina sente zabakola ki zafuna ogwo omwezi guba guyiseewo abafiirwa sente ataziyateekamu atatunze bane Mayinja ze nkwagaliza birungi byerere balirawo yagenze kusoma tabamanyi yagenze kusoma Mayinja yagenze kusoma kyenyiza okubagamba okubanga yeyongerako nga lumwamu ne mukyala we atajja kudda amina katumusabire birungi sinza kuva nga toyogeddeeko ku gwe mwazirunda papa Misa Kisemakula tubayoza mwebale mukulikeyo mu Serena twavayo ku Serena abantu batulako mukwano wagisookamu awo obikola kati naye yabikoze nabikola nembikola Serena wano nakuba Serena era ndo buli muntu w'amaanyi mu ggwanga ngera ku mukazi w'omukisa nze omukisa ngulina bannange kujja kubana nate ne bannange kotogera batyanze omukisa ngulina bannange banene baza Mukama Katonda eyampa omukisa mukisa nawe we nagenze nawe nabadde president we yabadde si buli muntu atuukawo okitegedde si buli muntu atuukawo olaba nawudde bagamba mbu simanyi kakati nawe oba oli mukazi gendawo omuntu aba yogeza fitina omuntu ayinza okuba nawogeza fitina mbwate bannaye bakusasira nze ndi mukyala ina appointment letter ejjudde ogw'omukisa ndi mukyala yaddeyo okusoma ogw'omukisa ndi mukyala ina abaana bange ogw'omukisa ndi mukyala amanyiddwa eggwanga yonna n'okubeera nga President Museveni waba mu bantu emitwalo 100 ate ogamba nti ekiwala kyange kikusasira bannange mwetamumanyisa yo ndawulira tebamanyi okuba nti amanyi erinnya lyo nga president wa ggwanga tebamanyi gamba na kino buli wokolola ne twogera ogwo nako mukisa kubanga waliwo abantu abagulira baboogereko abantu bagenda basima bohole babategeere bagenda kujja kwesimbawo naye nze wendigambye nti kati ngenda kujja kwesimbawo ntebe oba ngenda akyogedde ntebe bulindirizi wenda babalinda bagamba yes omwana affe wuyo akoze ekisi tekinetagisa kusema bohole kuba byongenda okukola mbimanyi njabiteeka mu nnyimba mbibayimbire obwo kitegeera abantu banoonya amanya naye tebagayina naye nze erinnya ndirina nkyebaliza Mukama n'abantu okuteekako ebirowoozo nakyo nkyebaliza Mukama si buli muntu bamuteekako ebirowoozo si bya buli omu papa Misa kyomuyozayozesa papa Misa akibambi yebale nnyo Mukama Katonda yebale omuyisa mu byonna nafuna concert yali successful kugamba kyebali bagamba nti band music yagwa kyakola ki kyagwawo nti bagamba nti omukazi wa band kubanga basoma bakazi ba band nakuba Serena nenjikubaguza nenjikuba wali president najja n'abakula balala bajja kyagwa kati baga nti Misa Kisemakula muyimbi wa band ate baga nti band tesobola Serena Kisemakula yagigobye kati omukazi waba yakikola n'omusajja yakikoze band music band without band music there is no music in Uganda akyogedde sembayo ne federation tetunakulaba yoba obeerayo nga sinnamanya bwemanyi ndi bize ndi mbitabo omanyi munnange njaga kubuulira kino omuntu gwe twakwasiza federation manya ajja muntu ayagaliza ate asobola okukola kyenyiza okugamba I'm behind federation naye kira kyenyiza okugamba nti
sigenda kubeera nti kati kubeera kwekyo n'okulembera kwonna kyo si kirungi banne ate okusaasira nze mbeere mu kuyimba ngenda ndi mu byabufuzi ndi mu kino ati mba n'omululu kakati mbadde njagala ne bakenzi bakikwakasaganyemu naye I'm behind him ne tiimu ye yonna gyatambuza naye zakasa music abeera ng'agenda mu maaso kubanga music nze mulimu naye era buli kimu Uganda tena kyemmanja buli kimu nkikoze poze nga ngenda kuyimba myala ne kusaasira buli kimu nkikoze Uganda tena kyemmanja basi ngakatogera tandika kuyimba myala tabaneka kati ate myala tegiga kunyamba abo tanse lugambo kakati ngenda buli kimu mu music nkikoze si music Uganda tena kyemmanja kati katuyeko ne kankwatako ne ku direction endala kale yagaliza baby girl nako olungi happy birthday. Happy birthday to my daughter Finera. I love you so much. Yes. Bambi akana kanga konkagala. Nyo. Akawala kanga akukasukali. Kasukali. Chechi mugamba nti abe nnyo n'empisa nga mama we. Okusoma kikulu nnyo ng'okyali muto. Kiwo obudde naddala nga bazadde bo bakyaliwo. Oba tebaliwo ng'ofunye omukisa soma. Kubanga ebitabo tebirimba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Finera. Happy birthday to you. Kusinga nebaza omwami wange kubanga oyo mukono munene nnyo gyendi tandekere oba abantu boogera ki anga kasangomya nze nyina mikwano gyange giri ena ogusookera ddala Katonda kuba Katonda tasobola kunvaamu yabeerawo mu buzibu bwange bwonna mukwano gwange ow'okubiri yani sente ezo bwe zibulawo buli muntu akwetagako alina kyaba kwetagako naawe wadde n'ekitono ky'olina buli muntu alina kyakwetagako nange ekitono kye nnina waliwo akyetaaga bwe nyina gwe nnyimirizaawo oyo mukwano gwange namba ki? Namba 2. Mukwano gwange namba 3 atannimba tandyamu lukwe yenze mukwano gwange ow'okuna omwami wange kubanga yayimirirawo mu mbeera yonna ne woba ogera gamba baby guma relax gwe mbiri gwolaba guno sidogo bali mukisabukisa sidogo era kale tukwagaliza ebirungi byonna byoteekateeka okukola nange mbagaliza ebirungi amiina nnyo naye nga okusoma nsoma naye n'omulimu gujja temwekanga nsoma emisana nga buli muntu akola ki alaba tebeekanga nemwojjako tandika okugamba mbu ate era mukulembeze eddoboozi lyange yawuliwulidde so I thank God for that bintu byamisana bino byamisana kwate bulungi zamamami ndi mabegawo Katonda kuume byonna obikole music temumu bangi ayimbye buli kimu agayimbe ku myala oba okuleka okujja okugitereeza mu ntebe awo amiina amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli